kitende mwebale nnyo mwebale ddala walaba wano wendi ndina family yange abadde vigilance tekyenjawulo ekiriwo they've supported me baguze table kati walabeko mikwano gyo baaba oluganda lo naye nga basasudde essanyu lyo oba togenda kubakuba muziki gwa wakana gwa wabweru bagaba bata international ne local and international. This Friday I'm gonna give you local and international. Okay. Nina kyenzulu nkuba bangi ate akuba obuwe akuba awumba sigenda kuwumba ngenda kukuba kumenya era buli ajja ku Lwokutaano luno kalenda beera ng'okya era mbadde ngamba wano bafamily bange abadda vigilance ne mbagamba mubeere nga mukimanyi nti nzija mujja naye I'm gonna give you the best ever. Nange sekyekolangako bagamba ti omwana agenda kwekola ebintu ngenda kwekola ebintu. Bugamba ki bwosobola okugamba abadde vigilance ng'obeebaza mu buwombeefu kuba okugamba obone ndi kibi ndi ku telefayina bate ngenda kuyisawo mu luzungu abantu basobola okufuna kuba waliwo mikwano gyange ennaku zino abatamanyi luzungu abatamanyi luganda nga tebamanyi luzungu bandabisa lisiti endabisa ngenda gibawa lisiti ekyasinza okundabisa balowooza ngwamu eri ettuluba lyabwe liwana bi English vocabulary. First of all, let me thank my friends, my family, the vigilance. Thank you very much for supporting me, for making my day colorful. Umanyi kansileko mu Luganda nabali abatamanyi luzungu bali mikwano gyange bantegere bulungi nebaza nnyo abadde vigilance mwebale nnyo kumpangira mwebale nnyo kunjagaliza mwebale nnyo kunteka mu maanyi mwebale nnyo kugula tebo ate kisingira kyonna mwebale nnyo kubeera na kifo kirungi kuba ate tusobola kujja wantu walungi nobeerawo ate n'okomawo nze kati nange wano wowendi ngenda n'enkomawo ndi ku vigilance naye mbeebaza nnyo in a good way. I can't wait to see you guys. Bannange ekirala you guys abagula table, thank you very much, thank you very much all the team, thank you very much. Ate ng'ekyaddala vigilance mwebalire ddala nja kuba nkomomba mbabulye n'abalabe bayita mwebalire ddala kati ntandise mwebalire ki ddala mwebalire ddala atandise leero obudde wabulayo butono. How is the sales is tambula? The sales are good. I've been talking to my team. Okay. Like, how do you see me, you guys? How do you see me? You're fresh. Am I stressed? Am I in the show? You are stress free. I'm stress free, meaning the show is moving well. Yeah. You guys, musanze na family yange mumulowooza we musanga n'abaana abantu abagula table zange. How do you expect me to feel? I feel like it's a show today. It's a show today. Mujimpe ncha. Mutiro Lwokutaano mulusembeze. Mululete ncha. Ebisimanga bikuyingira buli lucha. Mulete wano. Mululete Lwokutaano mulusembeze bwo. Mulusikeyo. Mululete mulabe. Owai, sisa kuvano nga sikuvuziza kulika baby. Tibampita tata kakati. Onyambye omwana. Ate ngenda kugula empingu. Embwa nyongereko. I got girls. I got sugar cane. I got my home. So I got to be secure with my family this time around. Netagamu obukuumi. Wetaaga security emala. Wafunye akawala akalala. Ate ono omulenzi ono tali ayinza obutabisobola mulaba ali nnyo mu byange angoba ayagala kujja ate nange eno sikkiriza ajjawa nange nyenkokola nnyingi. Nze kuba n'omwana tombulira tojja nnyo. Were you not disappointed? Lwakawala akalala. I'm not disappointed. You know why I'm not disappointed? With two kids. Nze ndibeera disappointed. Nze ayagala abaana bando. Owewakako kakwate ng'akakulu. Bando eri gye baatugamba gye twetaaga. Bando togimanyi beeramu. Bando ebyamu 12. Owewaka kakwate ng'akakulu. Nga tusinziira ku David Lodge. Abaana oyagala bameka? Taata yazaala bameka? Abakubanga yazaala nze omu n'alisikidde ebbanga. Wano mu Buganda ewaffe. Okuzaala kujagaana. Mama okuzaala kujagaana ndi ku David neyagala. Mama okuzaala kujagaana. Ate oba kunsanga ye mwana gwe nazaaliddewo.
munaku 2-3 kalira ne kakutuka ne manyo nagenda ku kalenda kuchakala. Era onange mbadde nzija tewafunyeemu kutya mama baby nga yazadde tuli mu wiiki sofa. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga nyimiridde wane ekitende nga nyimiridde ku David Close. Okay. Mukama Katonda webale kunkolera byamakulu nonkolera ebyamagero nonkolera ebisanyusa. Wali okozeko pulani ne Katonda? Nze manyi okukola ne pulani ne Katonda nenkubamu akafaananyi ne ŋŋamba watya munnange osumulukuka nga ndi ku show kikola naŋŋamba sijja kikola nayogedde mudda ne Katonda nja kikola mu 12 nga shewe. Kumbe nze nalabye edda Katonda akola byamagero tabikola nga ebyamasani biwedde abikola mukyali mu period. Weno oluganda n'eŋŋombe eyogera egamba bweti nange ensanyusa nti asumulukuse kati mwabadde mwagala nneme kusumulukuka nga ngenda weza emyaka 10 mu kuyimba. yadengamira kunasumulukira mu kaseera kwa 10 years kitegeeza kale nasseeyo musike oba wamukwakudeyo obukwakuzi kana kawala naye ntereka kubuuza munaku 3 akalira ne kasumulukuka ate bakuwulidde mu nnaku 3 oyo omwana akalira ne kaggwa ne kakutuka. Waliwo ekigenda mu maaso, waliwo ekiri mu maaso. Queen ayinza okuba yabonese, waliwo ekigenda mu maaso era naliitako mu beekulu b'ekika. Nange ndi mukulu wa kika naye waliwo ebigenda mu maaso. Ono alabika mulalamuko ku kitaawo oba ku maama oba ku baganda. Nakaweere ono emirimu tegyasanyala ddemu. Tegyasanyala nga bw'ali manager. Mukyegaye mbu nsose kwebaza Katonda always. Emirimu tegyasanyalala nti nange eno wiiki mbadde ina okubamu mu break like mbalansinga amavoko bagayita amavoko kati mbadde olina ogabalansi ate n'oli naye abadde alina okubalansinga mu kubitamu kati ebintu byonna bigenza okuggwa bannange teri Katonda kyaleeta mu nsobi kyova olaba bannaddiini bwenna gye bali buli ekiko bagamba amiina oba ofiiriddwa amiina afunye amiina agagawadde amiina asaze emikwano gye gyeddavikiro nti amiina erina kuba nga tekuva ku mumwa kuba siffe tugera siffe abapulaninga. Bannange bw'olaba mukwano gwo ng'akwagala bw'olaba akusapootinga nga nawe musapootinge. Bw'olaba akwagaliza mwagalize. Nyimiridde ku terefayina kuba enjagaliza nange njagaliza wabula kino nkiddamu abali eyo bw'olaba akwagaliza mwagalize. Bw'olaba afaanana okwagalizibwa muyite omwagalize. Akasembayo nga kalowoozo ka lunaku mwekuume nnyo musobole okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 ku Lwokutaano nga muli balamu nnyo nga museka lunaku lwa kuseka lwokka. Bw'ojja ne gomesyo teeka mu kaveera yingira